bannabyabulamu bano nga bakulembeddwa mu kibiina ky'obwannakyewa ekikola okutuusa obujjanjabi ku bantu ekyakanyike Initiative for Sustainable Development babadde batalaga ebyalo okutuusa obujjanjabi obw'obwereere ku bantu abateesobola ne bakizuula nti obulwadde bwa mukenenya bukyali bungi mu bantu. Bano bagamba nti gavumenti ekyalina omulimu munene nnyo ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya okulaba nga bukendeera naddala mu bavubuka. Okusinziira ku kunoonyereza okuliwo kulaze nti ate obulwadde bwa mukenenya buno ate businze kubeera nnyo mu bafumbo so nga ku ludda olulala ate bana bafumbo nabo bakoze kinene nnyo mu kubuweerera abavubuka abatanatuuka mu myaka gya kufumbirwa. Akulira ebyobujjanjabi mu kibiina kino ekyakanyike Initiative for Sustainable Development Nakabuye Agiri ategeeza nti wabadde wakyaliwo obunafu mu bantu okweyunira amalwaliro kino nga nakyo kireesewo okweyongera kw'obulwadde buno. Ddala mu bantu abafumbo akawuka kali ku rate ya waggulu nnyo keyongedde era abantu bakubirizibwa nti beeyongere okwekuuma n'abali ku ddagala balabe nga balimirira ddala bulungi okukubiriza abalwadde nti bamire eddagala mu budde. Bano bagamba nti wadde bafuye nnyo okuwa abantu eddagala naye ebiro biraga nti omulimu gukyali munene ddala. Kuva 2014 okutuuka kati ebyakafunibwawo bitulaga nti ate akawuka keyongedde mu maaso. Naye tubadde ku 6.2 kati tuli ku 7.3 so kale tuziire waggulu. Watu wayitwa akajja nga woba ozze mu byalo okukebera eno wansi mu byalo ng'oyinza okukebera abantu nga 2 n'ofunamu abantu nga 5 naye kati saa zino oyinza okukebera. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta ebibiina by'obwannakyewa mu Mpigi Sseŋŋanda Henry asaba abazadde omulimu gw'okulabirira abaana baabwe obutagulekera bassenga bebapangisa obupangisa oba basomesa. Musindika abaana mu masomero mu institutions ku university waayonna temubeerayo ate temumanya abaana bebakola ki bebakola. Abasabye nabo beenyigiremu nnyo n'amaanyi okulaba nga bakuutira abaana baabwe nabo okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe obw'omu maaso nga beewala bannakigwanyizi abayinza okubasenga ekirwadde kino. Ono ategeeza nti wano mu Mpigi ne mu bitundu ebirala abavuzi ba boodabooda n'abasajja abafumbo bwe basudde amaka gaabwe bwe batyo ne bazunga n'obwala obuto bwe basiiza ebirwadde bino ne bakamala bumazi. Abafumbo balemedde mu bavubuka balemedde mu baana ab'obuwala ababoodabooda bakwana abaana. Ekyo kyeyongera ekituufu oba tukirinako buki obukakafu. Ab'ebyobulamu wano we basinzidde ne basaba gavumenti obutafa nnyo ku kyakulaba nti eddagala eriweweeza ku bulwadde buno ntini weeriri wabula basinge ku kyakufa ku kulaba nga emize egivaako okusaasaana ku bulwadde buno gikendeera. Ng'oggyeko okujjanjaba obulwadde buno wabadde okujjanjaba okulala eri bannamukadde be bavumudde endwadde ez'enjawulo wamu n'abaana abato be bagamba nti bazibwalirwa okutuuka mu malwaliro kino nga bambi kibaviirako kufa olw'okubula entambula so nga ye tebaalifudde. Alosia Sseŋŋendo, WBS TV, Mpigi.